ya mukulu gobeta David Lutalo yasumuludde akayimba ako yankutudde yakazizza kayimba yabaddeko n'akayimba kebayita embona n'akayimba kebayita kabisi kandagala nako kasobodde okubaate nga kazebwe kati mpolampola nga bw'osobodde okubaate nga owulira David Lutalo nno gwe tuliko ono gwesobodde okubaate nga nkulita omukulu twasobodde okubaate nga twamufunyeeko okutubuulira embeera nga bweyimiridde ey'endongo ye David Lutalo twali tumanyi nti buli January abeera alina okututerekerayo ekivulu omukulu ono David Lutalo era twamusangidde ng'omukulu ono ali mu nteekateeka y'okuba ate ng'ategeka ebivulu wano nno omukulu ono ali mu kuba ate ng'atalaaga wagenda okuba ate ng'atalaaga mu bitundu ebyenjawulo byogenda okuba ate ng'owulirako David Lutalo twamufunyeeko nayogeko ku producer gwe bayita Yaled nga tugamba nti endongo yagiyingira music tamusuulewo binaabeera bitya anaasigalamu okuproducinga David Lutalo byonna abina ategeeza nga 23 mu mwezi nga ogw'omwenda ayinawo enteekateeka nga bwe yakyuka ya covid yakyusa bingi nnyo David Lutalo twasobodde okuba ate nga twamufunyeeko omukulu ono David Lutalo wulira baby baby hona wangamba teryali kunsona my sweet mbona mukwano lwaki ombonye ensonda lwaki wenkugamba wefuula bize bwe nyomba ogamba ndi nyanyagize oninga galumonde mukaveeragaze tusamu bebi olinzija emize mimi nawewewe nze naawe wawililimirere na mirerere ye David Lutalo oyo gwe nkutegeezaako akayimba ndozi okawulidde ako nno kapeerake omukulu David Lutalo ng'atubuulira twayogedde emboozi nene nnyo wano nno weyategeereza nti ebivulu atandikidde mwezi ki wulira Katonda yakyusa ensi neekola bwe myaka egy'ebiri egya covid ensi yakola bwe kati buli omu yamuvuga n'emuzza abazanya zaala aseetula kano kibi kasibira kati akantu bakaseereza bati ne kasibira we kasibidde kati kantadde no ye David Lutalo agamba nti ebivulu byonna yabikyusizaamu era enteekateeka yonna omukulu ono twamubuuzizza ku producer gwe bayita Yaled akadde kano yatandika okuyimba agambye kino yakikola kya bugenderevu covid we yajjira emyaka 2 n'agamba Yaled kabakwatemu balina okukkiriziganya era Yaled wulira bwatugamba ku nsonga zino mu covid we yamerukira nemugamba muganda yebonyabonya abantu abo kubanga nabo bali balowooza tukoze eki toko bakuba endongo awo wenagira nkweyungeko tubasabule era tugenda basabula ne Yaled ulidde David Lutalo agamba producer gwe bayita Yaled yamuleta mu covid era asobodde okuba ate ng'afuuka ensonga David Lutalo ayogedde ku Yaled agambye nti ennyimba ezo zonna yazeewandiikira Lutalo si yaziwandiika Yaled yazeewandiikira era nga producer atumubuuzizza balansinga ati ate okuproducinga ennyimba n'okuyimba agamba bw'ati munnange omwana oyo yeewandikira ennyimba ze yeye nnyini buli kimu yakikolo Yaled era bw'obeera ngeyo nga tolina luyimba alina obuyimba obuli mu obunyuma nedda tali mu the hairs do ng'akola ne the hairs kubanga ye producer waffe naye kubanga omuntu omuteekako limit alina okubeera nga yeesagulirawo yeetakulira buli wamu kubanga producer ze obuvune wange obubeera obusinga saaga kulanga muyimbi n'atabaawo kaakati producer alina obuvunanyizibwa abantu balina ate okusitula kati ate n'omutwala ewa kati ate n'atasobola ku miitinga buvunanyizibwa bw'asobola kukola so oba olina omumuleka n'akola ebyo by'asobola n'asobola okukwasaganya kubanga alimu abantu aba omusaasira alimu abantu babiri is a producer is a singer ye producer gwe bayita Yaled gwategeezaako David Lutalo era ategeezezza nti mukwano gwa The Hairs wadde nga si memba wa The Hairs naye nga yabakolera emirimu olw'ensonga nti alina okuproducinga ate okumutwala mu tour mu nsonga ezo era ategeeza David Lutalo ekijja ky'amaanyi nnyo kubanga alinayo oluyimba n'omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleone nga bw'omanyi Lutalo yalimu mu kuwandiika oluyimba lwe bayita Forever agambye nti ate olujja Chameleone ne David Lutalo lugenda kuba lwa tabu wulira Dr. Fact tubadde tukyogerako tulina akayimba ke tugenda okukoleera naye nga kalungi kubanga nze ne Dr. we tuyimba akayimba akafu bannange ndowooza buli omu awulira ng'akola ki kiba kive tuba tusinga kwawemudde so ye David Lutalo atutegeeza era agambye nti alina akayimba ne Rema Namakula ennyimba nyingi nnyo kolabo nyingi nnyo zatandise okusumulula akayimba gye kali kalungi nnyo naye twateesa buli omu asooka akubemu koke eno kuba mbadde ne kolabo nyingi kati ne tuteesa nsooke tuteeyo eno singles then oluvannyuma tujje ne video nina kolabo by the nyingi mu store sina Rema eka
tuyina n'abayimbi bangi abe kabisi kandagala konna tukanywa kawoomerera kanimanya ekibize bwe njagala n'ogugola gulema ndebera bwenkulaba nga ndaluka byonna byesiba biwandagala tulina okukola concert bane tuddemu twegatteko ne bafanzi baffe mu kifo ekigazi awamu tuyimbe tukole tusanyuke tujagulize awamu bannange akawuka ka covid nga katuluma twali tukyatenda kali kale akamu newajja buno tukyatenda buno obwamu ate newajja kano ka covid-19 bannange naye mukama mulungi ogulumizibwe bannange olwo nalwo lwaggwa tetulisuubula abachina naye munakola mutya nga 23 ogw'omwenda wensuubire okuta ekintu ekusosotola naye wotutukira mu gw'omwenda papa ye David Lutalo ndowooza owulidde enteekateeka 23 ogw'omwenda kyekivulu wagenda okuba ate ng'akiteekayo naye nga David Lutalo yatalaga byalo ku bwalo yatandise dda era nga 10 yatandikidde saidi z'ombulo eyo gyagenda okuba ate ng'atandikira olunaku olwaleero atandikidde embulo ate 11 agenda kubeera maddu 12 abantu b'omuntuusi 13 sembabule 14 kya bayita kyazanga 15 kiwangala 16 kibaale 17 lwamaggwa ye David Lutalo zezimu kutuwa zaalimu 19 buyaga 2 bulenge 2 mulumu mateete 2 lyantonda 23 ogwo bayitawo ku 2 waliwo ku 25 agenda kubeera mu ntungamo 26 ishaka 27 sanga 28 mbiriza 29 luvule 3 kalangala 3 mulumu kayabwe angalumu agenda kubeera mu Gombe nga 3 ogw'omukaaga busia nga 4 ogw'omukaaga beere Tololo nga 5 ogw'omukaaga beere Yiganga nga 10 ogw'omukaaga beere Kangulumira nga 11 abeere Buwambo Semuto gyagenda okusembera mukulu we David Lutalo mu mbeera gyalimu okuba ate nga atalaga kitundu ku kitundu ayingidde kibuga Masaka mu nteekateeka eyo.